Muganda abono Professor Naganti nedda gwoba osooka gwoba oyogera gwoba osembayo ku lwaffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'enteekateeka eno nti Allah ekimanya nti wajja kubawo embeera bweti era mu bulamu bwe tukwekirina okuba nti ffenna tulina okugenda eri gy'ali. Embeera nebeera nti tulina okubeera nti ogenza otya era mu mbeera ki obulamu otambudde otya mu bulamu buno, kubanga ebisinga obungi birina okubeera nga obulamu obwo obunywezezza nga bwolina okubeera. Njagala okwebaza abantu mwenna olw'omukwano omungi gwe mulaze oba gwe mubadde nagwo ne mukulu waffe Alhaji Hon Nsereko ebbanga lyatambudde mu bulamu buno, mu buweereza obwannakyewa, mu buweereza mu gavumenti, mu buweereza mu byobufuzi. Kale mutukoze bulungi okubeera nga musobodde okubeera nga mutwegattako abangi bwe muti okuva evule n'ebweya. N'olwekyo nze ayogera nammwe nze Abdul Juma Mutumba akoma nga nze nkuuma ekifo kino etugalamizibwa tukijja kuno nze mbeerawo ku lwa famire. N'olwekyo bakulu bange babano bali wano nsaba nabo babatole ku salaamu, ebisigadde inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamu alaikum. Mwenna bakubagira bannange mikwano gyange mutabani wange Honorable Hon Nsereko Basiimye Emirimu fetugambe waffe gye tuveeyo tutalo nnyo. Haji ebitwenyeza omwogerako nze mbadde naye ebbanga ddene, tubadde mu Kampala omwo ffenna, nakola naye nga sipiika wange mu KCC kati eri KCCA, tukoze naye emirimu mu kibiina kyange kyenvaamu ekyebyobufuzi. Akoze obwa RDC nga nange ndi RDC, yali muwabuzi waffe nnyo, ate abadde legendary broadcaster atazikawo. Simanyi era aba UBC tubasaasira nnyo, ne bafraternity y'aba broadcasters mwenna tubasaasira nnyo, kubanga Haji abadde akyalina omulimu munene Alhaji gwabadde ayinza okukola broadcaster baffe, especially now nga tulaba olumu olw'okuba nti tugenda tuba bangi, standards nazo zigenda zikka nnyo. Omuntu ng'oyo ekyokulabirako kibadde kyakulabirako kinene, naye Katonda bw'ayagadde amututte. Twebaza amulege tuwulidde nti nno alese atendesa abantu bangi, tulaba bangi bamukibi baba bano bazze, ndoza banaasobola okugezaagezaako okumudirako mu bigere baabuka wenja. Naye kitalo nnyo ekya Haji, katusabe Mukama amulamuze kisa. Tukusaasira Honorable Alhaji Nsereko ne batabani bange ne bawala bange bonna okuviibwako taata, n'ate era mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abazze okuba nti nno mutuwerekererako Haji ono. Haji Mukama akulamuze kisa, mwebale nnyo, mwebale ddala. Tukkirize kusaako okunyolwa ennyo kwa muganda waffe, taata waffe, mukadde waffe. Speech na speech epandiike naye sijja gisoma. Alhaji Nsereko omulimu gwakoze mu ggwanga gwa maanyi nnyo, kuba atendese abamawulire bangi nnyo, era twenyumiriza okugamba nti wadde agenze naye atulekedde amagezi mangi nnyo. Ate abadde omuntu awabula buli omu, omwana, omukulu, omukadde, bonna nga bawa ekitiibwa kyekimu. So n'ebigambo ebyo katusabe Allah amuwe ekyomwo eky'emirembe ne famire egume. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Buyise bw'omu Abaganda bagamba nsigaye